wakolako kone kafeero bintu ki bye yakugamba gwe nga gunedera ebikwata ku famire yangamba bamusiba abantu nga bakutte omuntu bakwata Lord Mayor eyaliko Lord Mayor Elias Lukwago but you've not seen any statement from you as a leader. Nze ng'Omuganda science okulaba ku Sana Media era nga tulina n'obuuzo bwaffe obumu bwa politics obumu bwa famire obumu bwa bintu ebitambula mu Uganda naddala mu entertainment industry. Yes. Gwe nga chairman wa National Culture Forum vision ki joyina naddala eri industry ya Uganda? Vision general is to organize the industry, the sector, government to recognize it and fund it and see a way how we can get emisolo okuyamba gwanga nalyo tuyambe. So gwanga bwe likufunamu, you can see that the teachers get help from the government because they are teachers. The musicians were not getting help and the film actors because the government did not know how strong and how big they are. But now they're getting to know, we're getting to clear the awareness so that they know exactly what it means to have a creative sector. Okay. What are some of the challenges? In industry ya Uganda kati zolabanga egoistic manner. Everyone thinks they are greater than others. So someone says then in a hit omuntu ana hit tekitegeza kuba na hit okubeera administrator tekitegeza kuba na hit okubanga gwotegerera abalala. Some people balina common sense amagezi aga bulijjo then abalala balina amasomo. Okay. Bintu ki achievement kize mutuuseeko naddala mu National Culture Forum? Achievement, we can now see that the whole industry is built. We have associations, we have federations, we are being funded by the government. That means they know who we are. Yes, I'm very happy for that. Okay, what are some of the opportunities you see for the young girls and boys abali mu industries? The young girls and boys, they are lucky. We started when the government did not recognize us. They used to think we are wayaye, but now they know we are gentlemen who know to do business. Yes. Statement ya Mwami Wasula wagirabye gwe era gwe nga gw'ogyogerako ki? Kye bakola ekikyamu kikino kankikugambe okitegeere ekijja kuva mu mutwe. Ministry eyaliwo era njagala okwebaza President Museveni. Abali mu ministry either bali tebategeera kye bakola, but I told them as NCF nabagamba nti temukwata sente ne muziteeka mu circles ezitali za creative sector. Sente bwe za creative zigende mu circles aba creative. So baziteeka mu police y'abalimi, exodus ya police. Tekikola unless you want to steal the money. Kati ne bagamba nti what we need to do is twenza gamba muntu ti tutidde okuwa ssente kuba nnyingi nnyo ate nga tozikwatangako. Ekireetera abantu bonna ogaggawala kunoonya kuva ku zero paka lwafuna and become heroes. Now, we cannot build what we have not built. You see, you need to have a foundation. Olina okuba n'omusingi gw'okola. Omusingi gw'okola twatandika nga tuwa nze nzijukira the first time okuwa UPRS ssente nagiwa $2,000,000. $2,000,000 naye nga UPRS it is a 10 billion project. Akati bwe tujja $2,000,000 ne balaba nga bazitambuza batandika okukola office batandika okukola ki ne tuwandika ebbaluwa government nejwa 1 billion okwezimba but nga tutandikidde ku $2,000,000 kize nasooka okubawa $2,000,000. Akati government n'okumanya nti it's a fragile industry. Ate buli ali mu industry namanyi kyalina okukola. So tumugamba nti genda wali ku Poesa oba ojja ssente ate bonna bitone ng'abagenda ku Poesa bagenda kufuna ssente za nsigo za kasooli na kulima nnyaanya. Kati they will not understand my industry because for me ebintu byenkola biri out of mu mbale ya bulijjo. Ngenda ne nga njagala kola video ya $12,000,000. Olina kuuza ogenda gitunda otya ne kuga nti asigenda gitunda bwe mmala gikosa $12,000,000 egenda kuba esuutinga abantu abagenda okundaba bajje bampe $1,010,000 mukole show. So investment yange tetunuulidde ssente zino ze bampaamu ng'oli agenda okugamba nti mumpe ensigo ngende zisimbe zikule bwe zijja tuzavestinge tuzitwale mu katale. Kati eno industry yeetaaga abantu abagitegeera nti nzize ndi cameraman ngenda kola video ya ragadi njagala mumpe ssente ngende ngule red camera. Bwe mala okugula red camera ne lenzi zaayo ne lighting nze mba maze okukola business.
so kakati ebintu bino bibere n'ababitegeera n'ekirala abantu kati ng'abayimbi beefudde nnyo tebategeerera industry si be bokka mulimu aba kamera ngoyo atulikodinga mulimu aba microphone boom microphones as a sound mulimu aba editing abeetaga editing suit editing equipment akati tujja kutegeerera gwekyommanyi kuyimba toyinza kutegeera kya studio bagikola so tukwate producer association yabwe tugiwe sente zaabwe bagende beesiraanye nga mubawadde ezaabwe naye kati gwogamba nti bano abantu sente zaabwe nabazimpe it is not a good thing. Eriko Enzo yavuddeyo n'addamu omwami oyo n'agamba nti wakaabya nnyo industry mu myaka gyo totuzza mabega gavumenti evuddeyo naye njogera si nnungi industry gye yava ne weeri buli omu agezezzaako naye nga bye bagezaako tebabimanyi nsuubira okukaabya industry si kyandibadde ekituufu okwogera bandibadde tugamba nti wagezaako ne bikulema okitegedde kuba ne Kenzo tamanyi oba omanyi bagamba nti obukookolo bukola ki bugeyaŋŋana if you don't know where it started nga tomanyi kiggwera don't insult people. Yes. Okay, tulabyeko abayimbi nga bavaayo nga bagamba nti associations nga WUMA baziwa ssente naye ate baleko babbo tebamanyi engeri gye bazigabanyaamu bwe nga akulira NCF ssente za WUMA zineno zaalagawa kuba ye Kenzo agamba nazibawa. Tugenda kubuuza ekibuuzo kya accountability baba bazirya kidde mu bantu because they have to do what they call an AGM. Bino ebintu biri sente za mulwa musolo zijja kulabika zijja vaayo tulabyeko naddala mu gavumenti eno current bavaayo ne bakwata ono corruption mwe ng'abayimbi temunyekolamu kijja ekijja si muntu sente eza gavumenti nga zibibba omuntu kijja. Yes, I have to tell you mukimanye era abantu bagamba nga bya politics tebagamba si bya politics wobye sente za mulwa musolo the answer is somewhere ekijja si muntu katuddeko mu politics jajja wesimbawoko ku bwa Lord Mayor tulabye munywanyiwo bwe mwalimu muvuganya nga bamututte tunaba ka statement ko gamba nti bannaye nga omanyi ba politicians kuba nogamba naye ono mwami kuba mutukole bwetyo any statement from you as a leader nga bakutte omuntu bakwata Lord Mayor eyaliko Lord Mayor Elias Lukwago but you've not seen any statement from you as a leader. Nze ng'omuganda kale tosalanga gwakawala tonawulira gwa kalenzi nze sinze namukwata abamukwata we balina poliisi balina prison balina ba spokesmen balina justice the ministry minister of justice our minister of justice bwavaayo ne judge n'ayogera awo ntandika obitegeera nze babakutte saagala kuyingira mu kugamba nti ono mumukwata mutya nga simanyi kyakwasizza lwaki gwe tebakutte lwaki nze tebankutte akati at the end of the day sometimes ebintu bya Uganda bizibu nnyo when everything is politicized olianza okuba nga nasitole gyayagala okuleeta agiteeke mu ggwe saagala kwansalinga political questions because essaawa eno njagala kwogera nnyo ebya music saagala kweyingiza mu bintu bitankwatako na muntu kunteekako kunsibako matu gambuzi kundiisango akasembayo ku politics wesembayo ku bwa Lord Mayor ng'olina vision ne goals zoyagala ekibuga Kampala kitambulireko nga ngeri gy'olabamu ekibuga kati do you think tulina we tulaga tulina olugendo lwe tugendako okujjako nga bakozesa military rules kinyonyole kantidde mu kamera okujjako nga bakozesa kifuba Kampala alabe enguudo bw'oba ogenda Karamoja oluguudo lulungi ne bw'otuuka wano just wano waffe wano mu city wano binnya otegedde bw'oba otegereza amazzi lwaki gafuladinga there must be a problem. The problem zenayogerangako ne mbagamba nti oba okukuŋŋaanya ebisasiro lwaki mukuŋŋaanya byonna mubitwala abantu wamu kiteezi omanyi kati nganze omugeze ennyo ebisasiro bw'ogatta
chemical waste, agricultural waste, biological waste. Olaba bino ebintu abantu bye bagattagatta empisa eziri expired ne bazigatta mu dustbin. Aba oil aba petrol station ne bagatta oil. Bw'obigatta wamu, after some time bicreating what they call lichete. So lichete oyo afuukamu nga bomu. Abantu bakyafa nnyo because abantu abakola ebintu bino tebabitegeera bulungi. Abantu bakola oluguudo, signpost eziraga nti wano ogenda Kampala ziri ono ku Queens Way wawalala we ziri. Signpost kyekulaga ku Galaxy, signpost kyekulaga nti kati wano osigaza kilomita emu okutuuka e Munyonyo. Nekyogamba nti ababikola tebabimanyi. Kakati weetaagawo military awareness. Military awareness yeki? Kuba twakuwadde oluguudo olukole n'ogaana katukwate ate ensi tugigambe nti ono twamuwa. Anti bw'oba okola nakolanga enguudo, bw'oba okola oluguudo oba pulaani wegenda okuba n'omala n'obagamba genda teekako pavement, teekeko amataala, teekeko signpost, kubanga ekisookera ddala ku luguudo bw'omala oddukola si bino byagamba abantu nsanga wano kayembe akayembe bayinza okukatemawo. Kakati olowooza inginiya ono gwe balonda si ye mutuufu okubeera nga yakulira ekibuga Kampala? Tanayitako mwaka. Omanyi waki bagamba give us the first 100 days. But si kirungi gamba muntu nti tasobola katana kyakoze. Naye nze ntunula bwe ntula kyalukwago kye yakola singa nalina obuyinza omunabeera muntu oyo n'agamba nze sibikola kubanga nze sijja bikola. Nti okuva Banakampala kuba twerabira mangu. Okuva Jane from Syria abeerawo tewaliwo difference. Now because she was using force. Now what is happening? Amataba sente z'abantu, sente ze bandiwadde abantu mu malwaliro ate bazicompensating abasuubuzi bafiirwa ebintu n'amataba. Are you getting my point? I get your point. But if you look at all the disruption in the city, and it's not about leadership oyo muntu omu, bakansalazi, bameyazi, Katonda tuka ku Lord Mayor bakola decision nene nnyo okwonoona. Akati teri abanenya banenya final person omunatango kama ne Museveni atukoze bubi nga butunula leadership ya Kampala bani bananyiniyo. Actually bino ya politics birungi kwogerako. Abantu abasinga okwogera rubbish kankiddemu ekigambo rubbish, abasinga okwogera rubbish bebonoonye ekibuga ate beba mu bibiina ebyo ebirala. Kubanga jana agamba nze sijja kola we nti abantu banyiige. At the end of the day you're punishing your people who voted you. Naye abantu bakola bulungi era abasinga tebasobola kudda. Okitegeera? Okay, tuveeyo ekisemberayo ddala ebimu ku bisembayo bafulumiza ddiyoni ez'abaana ba Kafeero. Golowooza engeri gye bazifulumizaamu yabadde eno gyezadde zirina ofulumizibwamu. Gyezadde zirina okufuluma. Result is a result. Like mu lujjudde lw'abantu. Result ne amazima mukka. Entuli mu basement bw'okoleeza omuliro omukka gujja kwambuka. Omukka tegugenda wansi. So amazima mukka. Ne bwe bandifulumiza result ekiro emisana twandiziwulidde. So would you cause wakolako kone Kafeero bintu ki bye yakugamba gwenga gunendera ebikwata ku family ye? Yangamba bamusiba abaana. Kiki gwe? Bamusiba abaana. Mwaka ki ogwo? Like 20 years ago. About 25 years ago. Twalinga tuli London tutudde tunyumya. When again tukola soon we stayed in the same house for a long time. Yalwalira tudda sambya mu ddwaliro. But yali akimanyi n'ennyimba ze yayimbanga ezimu zaali ziraga kyava mu kamwa ke nti abaana abamu baabansiba. Yagambako abaana abamu bamanyi bayina. Yangamba na 4 kids. Era gwe result tezakkanze. Yangamba ne sure nina abaana bana. Jjajja Ragadi. Obitegedde? Bitegedde. Jjajja Ragadi mukama akujjirudde kubeera kirina okubeerawo. Wandi kantu kyako akali mu kiraamo kyo ogamba singa bakalemi. Ekiraamo kyange manyi kitadde ku YouTube. Nze Katonda bw'abanga nzije mu nsi, let the world take its course. Eno ensi ogiraba Katonda gijjamu waliwo abaagirimu. Naye situmanyi gye baalaga. Wano we tuyimiridde waliwo yali nannyini waawo.
Enzo okuba yafa tebe yafa ne baguzaawo abantu abalala kati waliwo balala. So enensi wano wennyimiridde wennyini bazikawo omuntu nesimanyi. Bagamba nti tuva mu ttaka tudda mu ttaka. Kakati nze byensi sikyabiriko nsanyuka busanyusi n'ennywa n'endya n'embeera n'emikwano gyange. I don't want to bullshit anyone. Yes. Kyekisembayo mposi waliwo akalala. Music ompya. Labye okubya amapiyano. Endongo yonna weeri. Era nkyali kumaliza videos. Endongo ngenda batuukamu. Jeje Ragading ali mapiyano akuba. Nga ndi muli ntereddemu. Ayi waliko DJ. Anti byonna mbikola. The MC, the rapper, the producer. You don't know. Kale, tweyanze.